Olunaku olwaleero baminisita ab'enjawulo mu minisitule y'ekikula ky'abantu n'emirimu bakwasiddwa z'ofiisi zaabwe mu butongole wano mu Kampala. From the National Youth Council, all the report and the statute, we have an amendment which is underway. Just need to hand for you on the Friday. Shalom. Wano minisita omubezi ow'abavubuka n'abaana ow'ekitiibwa Florence Nakiwala Kiyingi munnakibiina kya Democratic Party aweze nga bw'agenda okulwana okukuuka ejjembe okulaba nga teri alemesa bigendererwa bya Pulezidenti Museveni wamu n'ekibiina kya NRM. Era twebaza bannange Nalbanete n'abalala ababadde mu minisitule eno nga bagezaako okusambula ekisambu abemumanyi nti minisitule eno yasinga obunene esinga n'abantu abangi mu ggwanga. N'olwekyo ntandikidde ku mutendera nti ebisinga bibadde biwedde. N'olwekyo kati ebisigadde mu manifesto ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni eyatulonze nga abakulembeze abasookerwako eyo tugenda okufuba okulaba nti no kati tugiteeka mu kkubo era tetwagala nkonge yonna mu kkubo. Tusobola okulwana bekiba kitaaga kulwana ate n'okuteesa bekitaaga okuteesa. N'olwekyo nsaba nti buli omu angoberere tugende tutuuke gye tulaga. Yabadde minisita w'abavubuka n'abaana Evelyn Anite alabudde minisita Nakiwala nti yadde minisitule enejjudde okusoomoozebwa wabula talina kutendewalirwa okwaŋŋanga okusoomoozebwa kuno. Such a challenging responsibility, but yet interesting. You cannot fail to interface riots, demonstrations, which I need to just inform my colleague, the cabinet minister, that even as we're speaking right now, the young people are down there, they're rioting. It's the order of the day here. It's the order of the day, but you don't run away from them when you hear that they're rioting or demonstrating. You go and face them. That's how it is. We do it here like this. But you're going to bring the ones who are deep here. NRM had the majority. So, and I heard you say the NRM manifesto, and I'm like, oh yes, the NRM manifesto. And we are really going to implement the NRM manifesto. Ate mu kwogera kwa minisita omujjuvu ow'ekikula ky'abantu Janat Mukwaya ategeezezza ng'eggwanga bwe lyolekedde akaseera akazibu singa abantu ababeera mu nzigotta naddala wano mu Kampala tebafiibwako. Tetuyinza kubeera na kibuga mu kibuga tuteekwa okugenda mu silaamu ezo abantu ne tubabulira programu za gavumenti kubanga be nayogera nabo balabika bali positive naye nga tebalina bubeezi ani abatuukako. Njagadde ogenda mu silaamu kubanga bwe nagendayo bandaga nti bawuliriza ebigenda mu maaso mu gavumenti nga ne silaamu eno eyo mu Kisenyi waliwo abalina n'essaako era nga ne banka bagimanyi naye nga banka gye baterekamu ate si yesinga okuba obulungi. Nabasuubiza nti bwe naamala akalulu nja kuddayo tukwatagane mbaleete wano nga simanyi nti ngenda kujja wano kubanga waliwo puroguramu y'abakyala n'ey'abavubuka mbatwale ne microfinance basobole okufuna ssente. Ono agaseeko nga bw'agenda okulwana okulaba ng'ajjawo endowooza mu bantu nti minisitule eno eri ku bakyala bokka kuba abaami balabise nga bagyesulubabye. Minisita Janat yali alaze obwennyamivu kwabo abakyalina endowooza y'okusaddaaka abaana okusobola okufuna obugagga. Ono era ajjukizza abazadde nga bwe liri ekkatala okugunjula abaana baabwe so si kubalekera amasomero gye basomera. Omwana w'emyaka 4 eyo foundation eteekwa okuba nga ekwatiddwa bulungi naye abazadde bagaba bakola nnyo tebalina budde naye ng'ate obudde bwe batawa baana bajjira kubusanga either nga bali ku street oba nga tebavuddeemu bulungi oba nga bafunye influences ez'abannaabwe. So abazadde bateekwa okufuna obudde bwe babeera n'abaana baabwe. Tuteekwa okulaba culture yaffe lwaki abantu nga tusomeseza abaana bangi, universities nyingi, eddiini ebunye, abalokole bangi, abasiraamu bangi, lwaki tukyasaddaaka abaana? Ye question gye ngamba nti tukinoonyerezeeko waliwo kye tutakoze bulungi kye tuteeka okufixinga. Nkulaga nti we nabeerera wano mu G9 ate okusaddaaka abaana kwali tekundabirawo. Amayumba gaali tegannaba kuzima. Bannayuganda bangi baali tebalina mmotoka naye ka tweyongedde waggulu. Ate ye minisita omujjuvu abadde mu minisitule eno Mululi Mukasa awanjagidde abo abafunye obuvunaanyizibwa obw'enjawulo nga bwe balina okukola okufiirawo okulaba nga batwala minisitule eno mu maaso wadde nga mujjudde okusoomoozebwa omuli omutemwa gw'ensimbi ogutamala okokosa n'abantu abafumbekedde ku nguudo. Challenge
of eliminating, first reducing but also eliminating street people. At first they were children, now they have become street parents, and now they are street people. So there is a challenge there. And there is a challenge of making sure that we have a productive labor productivity center. And there's a challenge of having inadequate labor market information. So these are challenges, and where there are challenges means therefore solutions must be found, and all our brains and our efforts must be put together. Minisitule erina okusoomozebwa okutagambika olw'okubanga omuwendo gw'abantu ogusinga obunene mu ggwanga gugwa butereevu mu minisitule eno, naye ng'ensimbi ezigiweebwa ntono ddala okuddukanya emirimu. Okwo kw'ossa n'ebbula ly'emirimu okusingira ddala mu bavubuka, ko n'okwanganga amakampuni agatwala abantu mu mawanga g'ebweru okukola, ate bwe batuuka eyo ne batulugunyizibwa ebitagambika. Andrew Kagwa, WBS TV.